Yoweri Kaguta Museveni wetwogera kati mukwano gwange muganda wange takyalina lugendo era nno ayinza n'okuzza ebyobukulembeze ku bbali n'agamba tewali kuddamu kwesimbawo. Baganda bange mikwano gyange omusajja emyaka gimugenzeeko alaba banne babadde alowooza nti nno munnange bali naye nti ate bo bonna Mukama abayise. Kakati asigadde bw'ombwati bwa Namulegena talaba kikiddako talaba jadda. Naye baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga lw'omu ku lw'Abannayuganda buli kimu kye yatugamba tugenda kuba tukiraba era buli kimu njagala owulirize n'empuuta bakikola mu ngeri y'ekifiiriza mu ngeri y'okumalako eddembe. Buli kimu kigenda kutambulira ddala malira lisanda nga bwe twakibala bwe kigenda okuba era nga bwe tukisuubira bwe kigenda okuba nga kitambulira ddala. Mwami Kabulwa takyalina kyagamba takyalina kiddako era twongera obategeeza n'okubajjukiza nti the Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga lw'omu ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe tusabira ddala nga tutuukidde ddala ewatuufu we tugenda okutuuka. Ate nga wano twalabayo nti ono mukulu takyalina lugendo Mwami Kabulwa takyalina lugendo takyalina jadda nseemukutteko buli kimu kimufuukidde era buli kimu takyalina kyayinza kuzzaako. Akadde ka Museveni akatuufu kaweddeko kati munnayuganda weeteeketeeke okimanye nti ssaawa yakusimbula ssaawa yakulwana Ssegirinya bayagala ayambeko Museveni ne gavumenti ku bantu oba wa just get ready it's our time. No tikaweddemu akatebo Kabulwa kaweddemu maama kaweddemu aka Museveni kaweddemu maama nyongera bajjukiza n'okubategeeza nti akamwami Kabulwa ko bukyanga yeepanka bukyanga yeesiba wano bukyanga alemerako bukyanga agaana bukyanga atwesibako bukyanga atufuukira ekizibu bukyanga atufuukira olumbe tumuyise buli kimu agaanye okuwulira. Nyongera obajjukiza nti essaawa ey'okuwulira ku mpaka emaze okuba ng'etuuka. Mwebale nnyo mwenna abalwanyi okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tukola. Mwebale nnyo abeerekereza okulaba nga tulina ettaffaali eddene lye twegattako tusobole okununula eggwanga. Bannange tuli basiimu omukulu ajja kgenda oba ayagala oba tayagala oba ddi oba ddi ye omukulu ajja kukola ki ajja kugenda. Tulina okukkiriza nti kye twagala tukimanyi era tulina okukkiriza nti Bannayuganda bamanyi ekituufu bwe kiri ate era Bannayuganda basongera ddala ku point. Abantu abamu beebuza amagezi abantu abamu balowooza tebategeera abantu abamu balowooza nti tetumanyi kye tuyinza kukola naye tubeereyo nga tubala ate nga ne Katonda atubalira. Kati Mukama byatubalira tutandise obbirozaako tutandise obbivuna ndabira ddala nga tutandise obbifuna. Muganda wange tutandise okufuna Mukama byabadde atusaasira. Museveni ki avaayo n'agamba nze Kaguta Yoweri oluvannyuma lwa leero nzikiriza nti bannange kaseera kano sigenda kudda ku kulembeze bw'eggwanga. Bannayuganda mbalese Bannayuganda mukole Bannayuganda mbatadde Bannayuganda yeye essaawa nammwe mufune omuvubuka omuto gwe mwagala abatwale mu maaso. Bannange ekintu ekyo kinene guyinza olaba ng'ekitono okiyisaamu amaaso naye ekintu ekyo kinene nnyo. Mwami Museveni katemba bw'abadde akola buli kimu kyabadde akola okulekana kw'abadde atwekanira okwefuula naggwano wa Africa byonna bifuuse lufumu. Kaakati tutambulira ddala okulaba nga toleza eggwanga lyaffe. kakati ebisigadde tugenda bigendamu mbadde mbibawa mu Secretariat mubiraba ku nsonga za Ssegirinya n'olwaliro tulina bye tugenda okuyogerako bya famire ye n'ebirala byonna
nabagambye bagenda kuleeta omuntu ali independent gwe bagenda okulangira mu kifo kya Segirinya. Bakandidenti ababiri be mwakalabako okuli abadde omuyambi wa Segirinya oyo simanyi Luswata simanyi Luswa kato simanyi biki ne Mukasegirinya eyayogedde oluzungu lulinga olwange neba nemwe nsobola okwogera oluzungu lwakuba mmwe muntiisatiisa bino ebintu mulekera okuntiisatiisa njogere ku luzungu mu maaso awo wetulaga kubanga omukazi ayogedde oluzungu aba babiri Mpuuga yali emabega ku babiri kwe bagenda okulangirira omu muteeke ewaaga gavumenti ne Mpuuga bali mabega w'abo ababiri bagenda kuleeta bakandidanti bagenda kuleeta abo babiri baleete NRM n'ebibiina ebirala bireete balangirire kuba n'abaabwe ekirungi nabibagambye eyo nvuddeyo. Njagala okwebaza Katonda ku video ya leero mu kigambo kya Katonda njagala wano wabeerewo abasajja ba Katonda mubeereeku wano kuba mwena muli wano. Pastor Serwadda yagenda n'akyaza omwami gwe bayita Alex Mukulu. Namubuuza Alex, Uganda tulina kizibu ki? Lwaki tetukula? Namugamba ekizibu kwe kubeera ne driver atamanyi gye tulaga. Mujjukira kantu ako mubeereewo ku programu ya leero mu session wali mu kigambo. Okay. Ab'omulembe guno muyina okwawukana ku mirembe gyonna egiyise. Temukkiriza kubabonyaabonyanga muli suffocated. At least ekyokwogera bye tuyitamu tukyo ekyo kyo tukikole 100%. Tukikoze naye tukikolere ddala. Buli anaasirikira ebikolobero n'ebibi ebigenda mu maaso. Buli anaabisirikira. Ojja kubona abona wekka era kikubeereko. Njagala kwebaza Mukama. Abooluganda Mukama yebaziwe. Nebaza Mukama kubanga Museveni abonyaabonyeza bannaddiini n'abamalamu akajenjegula akazinya atanywedde. Njagala abitte, njagala anogole binnaddiini ebyo ebibadde naye abitta abimalewo. Ne bw'abitta olunaku lumu n'abitta n'abimalawo. Bamanye ebikolobero, babakozeeko ebikolobero, baliyo basinika businisi binnyo. Najja wano nenjogera ku ekintu ekyatta omwana Gideon Mulinde. Gideon Mulinde mutabani wa Pastor Mulinde. Nenkyogera nengamba bannange Gideon gavumenti ya Muse. Batekawo ebiboozi byonna Nakalema n'agamba oyo mwana wange tugenda kunoonyereza simanyi waliwo simanyi abamukoze ki simanyi bange nembagamba babalimba Gideon bamuwa butwanga ensonga za lusozi. Olusozi olw'Esseguku Prayer Mountain genda yolabe oba ekkanisa ekyaluli mu control. Olusozi lwatwaliddwa bali balwawuzaako ne batekako amagye ne bagenda nga bamunyiga kati n'okugendayo okusaba management yakyuse n'okugendayo okusaba olina kusasula ssente eri ku mulyango ewasemba kogamba mu ngeri ennyangu baaganye okuddamu okusabirayo osasula ssente empitirivu nnyo kubanga baagala babalemese bajjewo akasente okutuuka lwe munaakoowa n'ogamba ye bannaye ŋŋendayo okusabirayo biki lwaki nsasulira okusaba. Kati abagambanga mbu nno twogera ebyekisiru tulimba tulina propaganda kati baagala nze mpite wano njogere nze nza tatya gavumenti. Mulinde n'abaweereza beewa Mulinde njagala mbabuuze nze sitya Museveni nange mutya ey'ensonga y'olusozi sijja jjogera gwe lwaki ogitya? Oli international otambudde amawanga
oyine emikwano oyine eddoboozi mbu mukama simanyi akutuma simanyi mbu n'ogenda wa simanyi n'akutuma n'ogenda mbu mukama akutuma simanyi e Singapore n'akutuma simanyi e Beijing e Pyongyang swing simanyi yakutuma swing amawanga gonna gakutumye mu Uganda takutumayo temukuba ku simu yange mukama akutume China Uganda nga tosobola kwogera Museveni twala olusozi olwo Museveni twala olusozi inze waliwo ebintu ebimu byempagira Museveni katandise okutaba naddiini gwempagira Museveni nga atwala olusozi kasana mpako kapoloti awo ka 5 ku 10 nange nenzimbe Seguku banaye tugende Pastor Wile Seguku awo nga nange ndi Seguku ku lusozi awo mpagira Museveni Museveni agenda kujja we kanisa atekewo essabo okimanyi Janet muka Museveni yatuuza abasumba n'abagamba bannange ekyamazima mu nnyambe ku omusajja alina essabo ng'agamba abasumba weewaawo Sserwadda njagala weegaano ba Janet teyakubuulira n'akugamba bannange musabe nnyo mu State House mulimu wano nnyinamu essabo naye omusajja antwala mu ssabo tusamira okufa obufi okakasa abasumba mo temukimanyi lwere Janet takugambangako ku ssabo lye balina mu State House bali njagala Museveni antemulira abanaddiini mwe mwagala nze mbyogere nze sitya Museveni wamagwe Museveni gutegekera yawo ka 5 ku 10 ku lusozi Seguku tulutwale babiri nze naawe nabagamba omusajja so omwana ne mbabuulira ensonga ng'erina munda nga tewali agimanyi olusozi lwe lwattisa Gideon Mulinde bamutegekera n'okusaba mbunga ye musinzi omukulu mbunga Natasha nga ye hosti simanyi ani ye visit simanyi oli ye visitor oli ye hosti simanyi chief worship mudangamu tubadde tukyali awo mujjukira episodes ze nabakoleranga ezaali ez'ebukalango mumanyi nti abafaaza aba bano babatwalako dda aba bano batwala dda bukalango Magembe Museveni okimanyi mumanyi nti Museveni yakolagana ne Magembe okutamuka janga Museveni nayagala okubawo bomu ne mulemesa bomu mujjukira ebiseera na mulemesa bomu ze yali ayagala okuba e bukalango kati mumanyi Magembe bwali omanyi kyanjo Neba naye Museveni bw'omala omuyambako okutta banno nga naawe akutta oddangamu kye baakola Faaza Magembe ali eri kati ayogeranga Magembe ayogeranga kyanjo Everyday, I need a brood of Jesus. Name works to make a bit to you. Everyday. Olwokuba waliyo pressure abantu nga babuuza Magembe bamuwa obutwa kati olwokuba waliyo ennyonta y'okumulabako abakristaayo temumanyi kigenda mu maaso aba bano baababuutikira bamuleese juuzi simanyi ku lusooka omuntu n'atuula munda mu mmotoka n'amuwanirira n'amukwata bw'ati n'amusitula mu ggulu musajja wattu n'alwana n'ebigambo mumulabeko musigale nga mukyaliwo aba bano baabatwalako bukalango mwatta mukajanga ne munogola omusimbi everede uliro mugano laba Magembe laba Faaza bamukirina mu motoka tiyavudde mulaba laba laba bwalwana n'okwogera emba tezikyasituka
abasukulu kuliko omwaka bagaliza omwaka omulungi ogw'emikisa akansumulendete